Jebaliko mukulu Kadama TV kansubire nti oli bulungi webala otuweereza bambi nalabako ka posti kali naye sasobola okamalayo netiwaka yali entawaanya kati nagenze naye katunulira bulungi nempuliriza naye wabula bannange kamanyiro kasusse singa yali Kadama ekyo kye bakola Kadama singa Kadama ye yakikola omwana w'omukiyumba singa omwana oyo bamusaze dda singa bamusedda singa bamusalidde edda ogw'okufa naye kituuka erifa abakozi mukulu Kadama TV omwana bw'atoloka mu kiyumba n'agenda ku poliisi oba ku deportation yonna bwe bateeka erinnya lye mu kompyuta erinnya lye bwe baliteeka pa mu kompyuta emuleetera byonna byonna ebikwata ku boosi we gw'abadde akolera w'abeera buli kimu kyonna ekikwata ku boosi we baba bakiraba lwaki abantu baffe bafiira eno tebabalondoola mu ngeri eyo lwaki Kadama bw'aba atolose mu nnyumba boosi we n'agamba oyo mumusibe yanziba ebintu byange yatoloka mu kiyumba n'anziba ne basobola okirondoola ekyo ne bamusiba naye boosi bw'aba akoze ekintu tulabyeko sisita waffe eyafiira abasisita baffe abaakafa abo bafa babalimba nti ono yeetuze omulala ne batulimba nti oyo simanyi agudde kabenje simanyi omulala yakoze biki naye okumutuusa e Uganda okumukebera nga tusanga bamugyemu ensigo gavumenti y'e Saudi erina etteeka erirondoola omukozi waawa abeera omukozi yenna ali mu Saudi Arabia buli lw'oteeka erinnya lye mu kompyuta ya Saudi Arabia ekikukwatako kyonna eri boosi wo kijja mu kompyuta lwaki abantu bano tebatulondolerako abantu bano ne batuuka mu kiyumba kyennyini omwana wabadde afunidde obuzibu lwaki balagiriza kyobalaba Kadama TV nze ngamba kino ekizibu ekituliko ofiisi zaffe zikiri emabega ofiisi yaffe ekimanyi zino ensigo ze batujja mu maofiisi gaffe gakimanyi Kadama TV singa tuli mu bulumi bwe bumu singa amaofiisi gaffe gali mu bulumi bwe bumu ne bazadde baffe ne famiri zaffe ekintu kino ofiisi zaffe zandikirondodde bulungi nekiraba lwaki abaganda baffe betusindika eno babajjamu ensigo ekintu kino bandikirondodde ate ne bakifuna we bafunira boosi w'omukozi eyatoloka mu nnyumba lwaki tebamufuna ng'afunye obuzibu bw'ofiira mu kiyumba ne bakutwala ku ddwaliro boosi biba tebikyamukwatako lwaki tebamulondoola ne bamufuna nsaba gavumenti batugireyo ababoosi bano abakatta bano abantu babaggyeyo babateeke ku mitimbagano tubalabe ensi tegeere nti waliwo abasiba abantu teri kabenje kajjamu muntu sigo abaana b'abantu babasse naye nga babalyamu ssente nze ngamba ekintu kino kitandikira ddala Uganda lw'ogenda n'oyetegereza abantu abaggyibwamu essigo omuntu oyo aba nga yalajjanalajjana dda nga yalajjanira efamire n'alajjanira amaofiisi nga talina ayamba okuvaayo ne bagamba bannange omuntu wamwe yafudde kabenje omuntu walajjanira ofiisi ne tamuyamba awo wentegerera nti ofiisi zaffe e Uganda zikimanyiiko ofiisi zikimanyiiko zimanyi nyagala gavumenti yaffe ekaze maofiisi ago gakimanyi sigo zaffe ze ziraga bakimanyi bulungi Kadama bw'atoloka mu kiyumba boosi namusibako nti yabbye bamulondoola omukozi ne bamufuna ne bafuna ne boosi we w'abeera lwaki boosi bw'aba akoze ekizibu ng'ekyo ekinene tebamulondoola lwaki tebamulondoola tusaba bwenkanya abali eno ekintu kino tuli bangi abakifunamu bwemba ngenda ku ofiisi nga njagala kujja ebweru owa booda nsitula naye afunamu owa takisi antwala naye afunamu
owa bbasi enzija gye ŋŋenda naye afunamu ofisi yennyini abakolerako bafunamu nange kennyini aze kukola nange nfunamu eno gye nzigye ofisi z'eno nazo zifunamu bwemba nsindika musaala gavumenti efunamu abakadaama tukolerera gavumenti bbiri gye tukolera ne gye tusindika Saudi basalako ne Uganda ne basalako kitegeeza nti ffe abantu abali eno bandibadde batuyamba nnyo lwasonga naffe tukolerera ggwanga bbiri ze tukolerera tosindika Uganda musaala Saudi nga tebakusaze Uganda nga tebakusaze lwaki basooka okuddukira wakasente ffe nga batufaako tosobola olima nnyaanya n'otazirabirira nti onajjamu ssente twagala bwenkanya omwana ono Katonda tuyambye n'adde Uganda nga mulamu twagala essigo edde mu mubiri gwe nga bwe yali bamulongoose adde bulungi nga bwe yali tetwagala ssente twagala nsigo ya mwana emudde mu mubiri twagala nsigo bamutwale mu ddwaliro lyonna bamuzeemu ensigo oba kyetaagisa bagende eri boosi we bamugyemu ensigo edde mu mwana oyo Saudi waliyo eteeka nti bobba bakutemako olugalo bw'otema munno naawe bakutema bamugyemu ensigo naye bamugyemu ensigo bagize muuli naye bannange batumanyidde tusaba buyambi bannange tusaba buyambi tukuba mulanga tusaba buyambi Uganda where are you tusaba buyambi bannange fena kintu kino tukifunamu teri gwanga teri gavumenti etafuna mu kadaama fena tukifunamu kati kino tukikolere wamu fenna tusitukiremu tulabe nti tuyambiddwa bano bantu ebabonabona era bangi abo mubalabye ku gundi abo mubalabye ku kamera naye abatali ku kamera be bangi ababalimbalimba abasinga babalimbalimba mu busente ne baziika abantu baabwe nga tebatuuse ne mu ddwaliro be bangi naye ono ali mu kamera kaleeke kaziize ebintu ebimu naye toyinza kubufuna muntu yenna wadde pulezidenti alina okuvaayo n'agamba kino kiki kyendaba kyemugamba nti bino ebiyitingana ku mikutu ba pulezidenti tebabiraba Saudi tegiraba tetwagala ssente twagala sigwe ya mwana oyo edde mu mubiri gwe bamujanjabe adde bulungi nga bwe yali ate bamuwe musaala weebale nnyo weebalire eddala otuweereza ssebo Sista Kadaama gyebaleko ssebo kasubira oli bulungi si mulala amanya n'eddoboozi Sarah Siniya Kadaama naye nno kubula kupulayini tubaayo nga tukuwuliriza tulekerako ne bannaffe abapya manyi tuli bangi anti buli lunaku ennyonyi ziyiwa so tubawa omukisa nabo tuwulireko ku opiniyoni zaabwe naye nga tubayo nga tufolowinga tweyanza mukwano tweyanzeege kaakati ensonga yange nange ekwata ku muganda waffe oyo gwe bajjamu ensigo bannaaye nze omu kubaali bagamba nti alhamdulillah ensonga yaffe naffe egenda kukolebwako nga mmanyi nti oyo omwana agenda kubeera spark naye kyannaku kankubuulire mwana wa ssebo kino ekintu kivira ddala ku nsi yaffe ku famirizi zaffe paka ku makampani agatuleeta ne kirandira ddala paka Saudi kakati ddala sente ezo zibawadde omwana oyo osuubira ddala omuntu waba mulamu tazikola era osuubira ezo sente zigula obulamu bw'omuntu ddala maama w'omwana oyo naye simanyi sinaba kutegeera oba yazikutte yazikkiriza alaba bw'aba yazikkiriza ziri wafi omwana we taata w'omwana oyo waaba gy'ali oba ye maama twamulaba waali ziri wafi omwana we ate bwentulira famire ya Nakintu nalaba nga sibe banaku ate nga ffe abamu kuba eriyo omwana najja ku kyeyo gavudde na mukazi gwe nalaba balina amaka bannange kino ekintu tulina okukyenyigiramu ffenna oba oli Kadaama bamaama baffe eggwanga lyaffe tukomye ekitta abantu wano mu Buwarabu
bane mpulira nga nennyike ku mutima era bulijjo nswamye ndaba ekiddako ngenza okujja ku layini nga mpulira muganda wange oyo ng'ayogera mpulira ennaku ng'ennuma kino ekintu bakadama ffe nnyini ffe tulina okukyejjamu ne famirizi zaffe oba ensi yaffe kale yatulekerera naye tetumanyi ebeera ewuliriza kubanga singa bakadde baffe basituka n'ensi yaffe n'esituka n'amakampani ago naye gisiza okunewusa ne Uganda Migrant Workers bana omwami Kayonde nga atubeereddewo alinganga Kadama TV wetubeererawo gwe tuwulira ng'ayogerako kakati naye yakkiriza ezo ssente ziri buwate obulamu bw'omuntu era bw'aba alaba effort gy'ataddemu naki kyonna ezo ssente ziri buwate bw'abanga Uganda Migrant Workers kale tasobola kukyongerayo tetusobola kufuna aba international lawyers ne bajja ne batuyamba ku nsonga eno kankubuulira olaba abafiripino bano abaana abafiripino tebabamanyiira naye abaana baatunyumiza twakolako nabo abamu mayumba ne bagamba waliwo incidents ezaagwawo ne bafayininga abawarabu kyova olaba tebabamanyiira weewaawo omulimu obuyitaayitamu kale tekiringanga kiri ku bannayuganda ne bannange kyannaku ne bannyaffe ne bagamba kati noolaba nti famire ya gundi baagibaddeyo miliyoni 3 n'ezikira bwe vvu ne tufa ne bawuza kimu mukomyewo omulambo gwaffe ffe batuwa omulambo gwaffe kimala ekyo ku bulamu bwaffe okimanyi Mr. Kadama nti ffe tuli bakazi tulina abaana ate ebiseera bino abaana ffe tubeerabirira ezo ssente ki kye bagenda ozikolamu zirabirira abaana zinaawo abaana omukwano gwa maama ne famirizi zaffe ezo ssente zisobola okubasatisfyinga ne laavu ffe ze tuwa famirizi zaffe ne bannange tulina ennaku bane neebaza nnyo omuganda wange ateesezza ku nsonga eno gye ndi nayo bannange nali nabagamba nti nkakase negenda kubeera sipaaka naye ne tulema ffenna wakiri okuddako ku social media ne tukola ekibuli ne tuteeteesa naffe bakadama ne tusirikirayo bwecce twоgerako katono bannange omuwarabu ono atya kye bayita etteeka bannange omuwarabu atya kye bayita amateeka bonga butta omuntu nabo bakutta lwaki bwe batuwaamu ssente banantu bagendagenda mu maaso nga batumanyiira ebyo nabiwuliranga dda nti nja kukuba nkusasule kakati kye batukola obulamu bw'omuntu osuubira ddala omwana oyo nakintu agenda kumalawo nga kiddala kale kye baali badde bakola baali badde batuwaamu ensigo kubanga nkakasa gyeziri oba ogenze mu nsi eziriwo developed nkakasa UK America Germany ezensi bwezityo zenkakasa kyogambye teriyo bantu bafuna bizibu ensigo nezoonooneka ne babawo ensigo endala naye ng'okakasa ezo ssente ze baawadde muganda waffe agenda kusobola asasuleko bills z'eddwaliro akoleko buli kimu ezo ssente zimumala tukole research ddala bakakasa ensigo y'omuntu eri wasa ezo miliyoni kyendaba kugamba balinganga abatongoza okutunda ebintu by'omunda sikulimba kubanga toyinza obulamu bw'omuntu mbadde nteesa ensigo yandibadde ensigo neebaza nnyo omuganda wange akyogeddeko ensigo yali badde batuddizaamu nsigo oli bwakugjamu eriiso bakuweemu eriiso kubanga teri kintu kiri wate bulamu bwo bambi balowooze ku baana baffe bave ku kya ssente badde tulinawo betusuubira nawo batuvuddemu bakadde baffe bakadama bannaffe nawo batuvuddemu abantu boogerako katono naye ng'eno ensonga nga nnyina eno yali badde sipaaka bana tebalizeyo kutumanyiira ne bakimanya nti omunnayuganda bw'omugjamu ekintu kye bwe kiti ensi ye eyagala naawe kyoba omuddiza aye bannange bagenda kwongera bwongezi wakati nsuubira bawalabu babirabye nabaga omunnayuganda nti oba olina kyolina nti gwe yisaawo ddiiru ate ndabanga balinganga n'abongera okukitumbula kubanga ensigo kale katugambe eri miliyoni 680 kati ono nannyiniyo gwe musse mumuwaddeko miliyoni 270 mwezi gwamu
kale kitegeeza kampani ejja kwongera okuleeta abaaba okutundamu ensigo okiraba kuba neweba bizinesi eyo bizinesi eba ekola gwe gitunuulira ogirabe atolako eza visa natolako eza tiketi ne ka accommodation awo semba ndabanga balyanga batongoza ekitta abantu naye nga tulabye nnyo olw'ensi yaffe naye nga kino ekintu kitutwalizaamu ffenna wamu tetulina kukkiriza muganda waffe kumuwa ssente ezo era bakadde baffe baba bakutte ssente ezo bakimanye nti bali ku musaayi gwaffe bali ku musaayi gw'abaana baabwe bo mwe bagenda okweyagalira nga ffe tufudde sonyiwa okwogera ebingi bwe banyo badala kutulwanirira beera bulungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh